Romans chapter 16 verse 20. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Linde ekisa ekyo. Saba Katonda. Kola ky'oba osobodde. Beera n'ebirooto ebinene. Beera n'ebirowoozo ebirungi. Teweekolimira. Abamu namba ennene temutegeera na bigenda maaso mu ggwanga. Budget ne bwesomebwa ne bakubuza nti baayogedde ki. Abantu b'omulembe guno okutegeera kwabwe kwawukana nnyo n'okwaba omulembe gw'edda, kubanga nze edda nali muto ewaffe Masaka, naye nga bajeti bwesomebwa osanga abantu bagitegedde. Olinaga nti pamba bamwogeddeko bweziti, emmwanyi yavudde bweti negenda bweti, era nga bagisoma olina osanga ng'ayawula robasita n'ekibooko. Nanga robasita ye kati ali bwati, gundi naye ali bwati, kibooko naye ali bwati. Ebintu nga babitegeera, sukaali nga bamutegeererawo, sabbuuni nga bamutegeererawo. Naye kati nabano abali mu njiri bonna bombuuza nti bajeti yagambye eki, olulimi lwazitowa, sente boogera nnyingi bagamba bajjeeko obutabalika. Kati oba tebalika babubaze bati, baddidde obutabalika busatu ne baga nti obuba butadde mu gundi, nga nimwabubaze mutya. Language nkambwe. Naye naawe oyina bajeti eyiye ey'okussaako omwoyo eri bw'eba ekulemye okutegeera. Weebaze Katonda kubanga akyakubalira mu balamu. Weebaze Katonda kubanga akyakuwadde omuko ogw'obulamu. Oli mu bajeti ya Mukama wadde eno oluusi togitegeera.